kati omuntu ofuuka otya omusawo ate nga tokwatanga ku mpiso kati anti kaduka abuulire bannayuganda ekintu kimu nti oyimirira ku luguudo bwoti okuyita abasajja kuba malaaya kyababuulira abantu okusinga okwefuula kati obuulirira ani ddala anti kaduka abuulirira ani era okuddako mpozi abuulirira abo banne nga bwe babeera mu nzu ebintu tubwe tebyekifala saagala nakukwogerako anti bagamba Edimiza mmwe ku bantu abamu aba distractinga struggle eno muteekawo ebiboozi abantu b'omu struggle ne mubabuzaabuza naddala mmwe abali ebweru eyo kati omukazi ali mu struggle ali mu kuyamba gundi n'oteekawo ekiboozi kidaivatinga abantu bwe mukola babasasudde kyogamba struggle egamba kusaba bantu ssente tewaliwo bantu bali mu struggle nga tebasabangako ku muntu yenna ssente tewaliwo bantu bali mu struggle nga ssente zasaba nga mutuufu oziraba ziri genuine za kunywa mazzi za transport agenda akola emirimu gye kyogamba mbuno struggle kitegeeza kukola business kufuula bannayuganda business oba struggle balina kugikola mu bantu b'ebulaaya bokka akole struggle mu bantu b'emitiyana abekasanda abekalamojja lwaki ayagala kubba b'ebulaaya oba okitegeera Facebook engeri gyetesaba interview nze Faruku kankubuulire nakamala emyaka 15 ku internet neteriyo munnayuganda ayinza kujja n'agamba nti Edimiza yansaba ssente zino ambuulire kino na kino na kino nze buli ankubira essimu oba buli ampeereza message nfuba okugiddamu ku bwereere oba nankubira ne mubuulira kyennina omubuulira ku bwereere kakati nze omuyigirize kyogamba senga mbangambye nti no bannange omuntu yenna okumuddamu njagala ssente bweziti tebazimpa kuba byonna ebyetagisa omuntu okumpa ssente mbirina ntambudde ensi ngimazeeyo ndi exposed ndi musajja mufumbo ndi muyigirize n'ebyo siri endimu omuntu olina omubuulira ekituufu kuba saaviisi ekumanya nze bye namanya saabimanyira mu ssomero bwebeera nga bizinensi nti edi mpesezaawo akalango kange nja kugamba mpa bweziti era ojja zimpa nga bizinensi nentino ukansolinga kati anti kaduka akansolinga abantu engeri gye banaabeeramu abaavu talina ssente nti nagenda kansolinga abantu bave mu bwavu talina linnya nti abantu agenda bakansolinga okukola erinnya talina following nti agenda bakansolinga bafune following tatambulangako abadde Jordan simanyi bikyeri kati agenda kansolinga ati abantu ddala okuddako okubabuuzaabuza era nsaba simanyi gavumenti yonna eneddako nsaba bampe oba minisita nkiriininga ensi eno abantu omu bonna ze bakwata bakuba bukubiruzira baliwa abo anti kaduka babajjo simanyi bantu be batyo bafranka gasumba buli muntu ayogera ebiri contradiction nteka butesi mukomera paka lwe bategeera ensi nti nno si yakubuzaabuza bantu ono omusajja najja n'agamba mbu yalunda embwa najjamu embuzi najjamu ente genda mu kkomera abo bonna nsindika busindisi mu kkomera Uganda tejja kukula bwe tunabeera nga tulina abantu be batyo amazima yenze Edimiza kati Edi nze nandisuubidde nti anti kaduuka waba yateekawo bizinensi ye ng'eyo oba yateekawo saavisi ye naye agifunemu si bya free nti akuwe lecture ze ng'akozesa data we nga ateekamu energy ye ku bwereere gw'osuubira abikolere bwereere yatalina mulimu yakola atya saavisi ze gw'oyagala aziweereyo ku bwereere kyogamba ffe abatukubira amasimu ne tubaddamu ku bwereere data tufuna wa bwereere oba intaneti ya bwereere mpozi Fifi yagamba intaneti ebulaya ya bwereere okay kwegamba ebintu ebyo just kakati njagala nkulage KCCA ne Ministry of Health e Uganda basiiba batalaga bukiriniki bonna atalina certificate emukiza kukola drug shop nga bajiggalo era bamukwata kakati oyo alina certificate emukkiriza okufuuka kansala tajirina kati nga oyo abuuliraani era Uganda kyova olaba ntino Uganda tukyalya nnyonyi tukyanaaba kwayoza Edi
omuntu wagamba nti waliwo yakusasudde okyankalanye ekintu kino struggle gikyankalanye aba mukyamu. Faruku wankyaza ku TV ya Bukedde 2 years ago. Bwe nali ku TV nakugambirawo nti mpagira Bobi Wine. Struggle abasinga bagiyingiddemu jjojjojjo kati Bobi Wine ng'amaze kulangirira nti agenda kwesimbawo. Naye nze 2 years ago nagambirawo ku TV ng'onkyazizza nti ngenda kuwagira Bobi Wine. Ekitegeeza nze muwagizi wa Bobi Wine omutuufu asobola n'okumubuulira ensobi ze kubanga nze nasalawo ne ngenda ne ku TV za Uganda ng'onkyazizza ne mbagamba mpagira Bobi Wine. Ne ku bano bonna abaana abawooza Bobi Wine biki bazze in 3 months. Nze nakimentioninga 2 years ago kati ani abeera omuwagizi omutuufu? Gwabeera. Of course kati bano ba pretenders ensi eno kankubulire mu nsi muno mwembeera bagiyita Sweden. Bw'obeera omukyamu bagamba you're wrong ogenda mu kukomera. Bw'obeera ku kituufu bagamba wayise. Wano mu nsi mwe tuli temuli mu kusaliriza. Oli bw'ayita ebibuuzo bamugamba oyise good send. Bw'oba ogudde temuli mu nti nyamba ewaffe tuli baavu totubuulira mandazi go. Eddie kansubire anti kaduuka tomulinaako buzibu oba tebakusasudde mukuba oba kudivertinga struggle. Omanyi Faruku obuzibu na Uganda be balina. Inze buli kyenjogera bagamba bansasudde. Naye nga bw'obuuza omuntu ani yasasudde Eddie tewaliwo n'omu ajjayo message oba receipt oba ngeri ki gye bansasuddemu. Wabula eyo yafuuka propaganda Eddie buli kyayogera bamusasudde. Inze omuntu eyali ampadde ku ssente ze mu buntu bamuyita Maama Fiina. Ye muntu yekka yali ampadde ku ssente ze okulyako. Omuntu owokubiri bamuyita Balamu. Balamu naye yali ampadde kasente ke jasi okulyako. Kati neebuuza ani yansasudde. Nze sirina muntu n'omu yali ampadde ssente ze era omuntu bw'ampa ssente tekirimu bulabe njogera nti gundi yampadde ssente ze. Maama Fiina yampa ssente nga tukoze bizinensi yaffe n'eyitawo. Okay. Nansasula bulungi era simubanja. Maama Fiina n'akwata akasente n'aweereza ku maama wange Nakakandi nga tetumubanja yerowooleza bwerowooleza. Balamu yakwata akasente n'aweereza ku maama wange Nakakandi ako kenjogerako nti yampa. Kuba wa maama wange aba awadde ng'amazima gali nti simubanja nga babugambe mpa ku simu ya maama wo mukubuuzeeko. Bwe namuwa essimu ya maama wange n'amusindikira akasente. So anti kaduuka tomulinaako tabu. Kati nga nze mbeera tabu naawe kuwebya ebiyenje. Oyo kiyenje kati mu tabu yaki nze omuntu gwe nnyinza okulwanyisa mu bulamu nnwanyisa oyo ansinga kuba mba mwegomba. Naye kaakati ekiyenje gwe mbuulira kati Faruku mbuuliramu mulwanyise ku lwaki musinga erinnya musinga following musinga obuyigirize musinga expose n'akatambula ensi 26 zonna z'abazungu. Oyo simanyi agenze Jordan. YouTube channel yange bw'ogigendako eriko abantu simanyi miliyoni kati ziri 10+. Okay. Kakati musinga erinnya. Oba okitegeera. Ndi musajja mufumbo. Kati sirina na kimu wadde n'akantu n'akamu kenyinza okugamba nti no oba mutunuulire. Ne bwe musanga mu kkubo sisobola kukyuka nti mutunuulire. Mpulidde ebyogerwa nti baakuwasa. Oli bweru naye baakuwasa. Ani yampasa? Bwe mpulidde mu vidiyo ebadde etambula. Nze mukyala wange bamuyita Rita. Bw'oba olinayo omulala gw'omanyi yampasa simanyi. Nze mbeera na Rita w'e Masaka. Okay. Kati ebyo bibuuzibuuzi bibeera bipropaganda. Abantu abawasibwa babamanyi ku internet kuno. Baliwa. Saagala bayingiramu kubanga bo tebanninaako mutawaana nnyo. Okay. So kansubira tewali mutawaana na anti ono. Njagala ebintu bibeere nnomo. Simanyi lwaki wamubuukidde omukyalo ono.
twogere birala naawe tuve ku biyenje tombuuza biyenje naawe ezo baziyita bigireti buno bupapi moto waitwa abasajja bange papi njagala tuogere ku SK Mbuga oba SK Mbuga yabasasudde bantu mmwe okugira SK Mbuga wabiwulidde okusasulani SK Mbuga wabiwulidde nabiwulidde era nabadde mugoberera nga abyogera aha obadde okyogerako kye SK Mbuga is a fool musiru emirundi 10 SK Mbuga ayagala kuteekawo propaganda nti Bobi Wine amwawule ku basiraamu ate nga Bobi Wine bw'abeera ng'ayiseemu agenda kubeera pulezidenti w'abantu bonna amadiini gonna n'amawanga gonna kati SK Mbuga yaleeseemu ekyeddiini alowoozese abantu abasiraamu nti Bobi Wine alwanyisa abasiraamu President Museveni asiba agamba bannayuganda obutapromotinga busosoze ensi yonna esiba promotinga obutapromotinga busosoze era obiraba ne mu sports otyo racism kakati Bobi Wine asiba akubiriza abantu obutateekawo busosoze yensonga lwaki omulaba bwe kibeerawo omukolo nga gwa kisiraamu ayambala ennyambala ya kisiraamu time y'ekisiibo adduukirira abasiibi kakati SK Mbuga problem ye eri nti Bobi Wine bala abasiraamu nabo bamwagadde ate nga ye Bobi Wine si musiraamu naye nga teyabagambye yasooka kubeera musiraamu era alina erinnya ly'ekisiraamu ye Swaibu kati bano ba SK Mbuga balowooza nti balina monopole ku nsi ekitali kituufu Bobi Wine akoze akasente okuva ku paka ku waali buli muntu amulabye nti yasiikanga nseenene n'akuba bulooka n'afuuka Bobi Wine naye SK Mbuga twakeera bukezi ku makya ng'omusajja afunye ssente kakati essaawa zino ku bonna ani ayinza okubuulira abantu ne bawulira SK Mbuga cannot be motivational speaker how ogenda kumbuulira engeri gye bakolamu ssente faluuku tuve ku byaki SK Mbuga senga abadde abeera wano Sweden senga nakati ali mu kkomera wane Sweden tosobola keera ku makya n'ogaggawala wane Sweden omuntu agenderera ku mitendera one by one paka lwakola ki lwagaggawala olaba tosobola genda n'ogula emmotoka n'osasula omulundi gumu nti nsasudde miliyoni ya corona bakubuuza sente gye wazijje olina kugoberera mitendera era emmotoka tuzeewola bwewozi ogenda n'osasulayo kakwota n'otandika okusasula buli mwezi paka lweggwayo kubanga tebaagala kuteeka mu mutima gw'abantu bubbi otyo kati SK Mbuga aleese empiiga ye ey'okubeera nti no alaba Bobi Wine babawambye Bobi Wine muvubuka awambye population yonna abantu boogera ku Bobi Wine yajudde ku internet n'ateekawo contradictions ezo Bobi Wine si ye politician yekka asoose okuwa example z'aba Saddam Hussein ez'aba Gaddafi ez'aba Arafat abantu bwe batyo bazze bajjako bano ab'e Sudaani Bashir buli politician azaaziwa ne bano ab'e Bulaya bawa examples ezo kati ye ono omwami SK Mbuga ayagala kutusiriwalirako obusiriwazi bannayuganda tutegeera jangu oveyo ogambe nti bannange muwe President Museveni akalulu oyogere ebirungi President byakoze neto promotinga racism mubi racism assa abantu ene Bulaya gye tuli obusibe tusinga okubeera nabo racism kakati bwe tulinze bwe ntunuuli bwe ndaba omuntu nga promotinga racism I really hate him kuba racism mubi nnyo abantu oyinza okukeera ku makyo olina kuwate ekisitu n'atandika okutematema abantu ekigendererwa kya Mbuga ki ekigendererwa kya Mbuga kuteeka busosoze mu bantu okwawula abasiraamu abalowoozese nti nno Bobi Wine ali against abasiraamu banaye ku lw'okubanga Bobi Wine yavuddeyo n'akola statement bwe yabadde ekibuli n'agamba nti abasiraamu bwe nnaaba mpisemu temugenda kuddamu kuttibwa temugenda kuddamu kusibwa bya kisiru bajja kugobereranga amateeka akoze omusango gwe baba basiba
Kaakati esikembuga nalabanga abasiraamu ng'ekyo kibadde kibaluma nnyo. Abasiraamu ne bakuba emizira ne batoola takibiri. Kaakati esikembuga n'amanya nti akasajja kano tukoze tutya. Kwegamba esikembuga is just a fool. Ate n'ekirala gavumenti ya Uganda yayamba nnyo esikembuga omujja mu kkomera okumujja gye baali bamusibidde UAE ne bamuleeta Sweden era ne bayimirirawo wamu okumutaasa. Sipiika Kadaga ye yateekawo omugongo okusobola okutaasa omusajja oyo Mbuga okumujja mu kkomera. Ky'oba olabanga era Mbuga ayimiriddewo nnyo campaigningira Sipiika Kadaga adde mu parliament, which is okay. Omuntu bakolera ekirungi osiima. Naye ate tasiga bukyayi. Abasiraamu nabo bantu abalina obulumi. Eddie gwali e Sweden. Esikembuga bamusibira kye kituufu. Esikembuga bamusibira fraud nawe ensi yonna yakimanya. Gwe tokimanyi. Adivete tuli yeeyo. Kati nze mbeera Sweden nakamera emyaka 9 bali bansibyeeko. Esikembuga bamusibira fraud ensi yonna ekimanyi. Ensi yonna ekimanyi. Mukwekoza. Otyo? Kaakati esikembuga njagala nze mutegeeze ekintu kimu nti esikembuga kola emirimu gyo. Akola emirimu gye. Nga bw'alina TV ye, nga bw'alimba abantu nti TV ye, abeere mu TV ye. Yani? Abantu baba TV ya Susan Chate. Ono Susan gwe bayita MTC numbers. We Dubai. MTC we Dubai. Bulijjo MTC TV. MTC oyo we Dubai. Omuwala we Dubai. Yenna nyini TV era erinya S litegeeza Susan. TV si ya Mbuga. Babiri alina mu 50% n'Embuga 50%. So si ya Mbuga. Ya babiri. Okay. Susan n'Embuga. So ekyamusibye Sweden? Ekyamusibye Susan kuzanya data we ku bagita fraud. Tubere open. Kyekino okukolebwa kiki yandikoze kubanga kati esikembuga olinga agamba talina right kwogera byayogedde. Ayina right okwogera byayogedde naye yabyogedde mu bukyamu. Yali badde agamba nti bannange bannayuganda mulonde President Museveni olwakino na kino. Naye n'atateekako statement nti ffe abasiraamu. N'atateekako statement nti ffe ffe abalina kye tukoledde abalina kye tukoze mu Uganda tulina okulonda omuntu anaakuma ebyobugagga byaffe. Esikembuga akoze eki mu Uganda? Akoze eki mu Uganda? Ayina mbwe eddwaliro. Eyakera obukezi ku makya ng'agaggawadde. Ne Bobi Wine ayina kyakoze mu Uganda yasiikanga nseenene. N'akuba bulooka. Bobi Wine ayina bu boda. N'ateekawo bino ebisimu bikolo box. N'atunda ya time. N'afuuka Bobi Wine. Kati abantu bonna bali inspired by Bobi Wine. Ne wali wayinza okuba inspired by Esikembuga. Tebaliwo? Nze olowooza nyiza otwala omwana wange Esikembuga amubuulirire ki? Engeri gye bagaggawala mugagga. Esikembuga yakeera bukezi ku makya ng'atomedde. Abantu abalina okubuulirira abantu engeri gye bagaggawala be bamaama fiina. Anna Eddie. Be bamaama fiina kuba maama fiina avudde ku zero. N'afuuka maama fiina yava mu kutembe ya Buveera. Nze njogera ne maama fiina Faruko oyogera ne maama fiina. Mumanye. Yes, abo be bantu abayinza okumotivatinga abantu be ba Bobi Wine. Kati bino ebiboozi biringa ebya Brian White we yakeera ku makya nti nno simanya abuulirira abavubuka. Ng'abuulirira muvubuka ki? Esikembuga talina right kubuulirira muvubuka. Talina bannange kankubuulire. Wallahi kankukakase muganda wange fe abatambuddeko. Esikembuga n'amala abeera ku ne Bulaaya. Tebasobola na kumuteeka ku TV wadde ku radio okubeerako ekigambo kyayogera. Ene Bulaaya bagoberera protocol nti ona inspiration ye eri abavubuka. Be bagoberera ene Bulaaya be bateeka ku TV. Okay. Oba ntegedde bulungi. Kati Esikembuga omuwabubaka ki? Nze
muwo bubaka mpa muganda wange sikembuga muganda wange kola business zo twakulwanirira bwafune obuzibu abamu kufe ne balowooza nti wali otuwadde ku ssente nze tompangayo wadde 10 era sikusabanga kubadde 10 naye nkusaba okola emirimu gyo nga bw'olina okugikola saba akaluluko okuwagira President Museveni si musango n'abawagira Bobi Wine si musango kuba tuli mu democracy era ze nkubiriza bannayuganda ne bwe batuwagira President Museveni tovaayo n'oyogera ebyensimatu ku President Museveni tosiga kyayi kubira Bobi Wine akalulu kubira President Museveni akalulu ekintu kibere balance tuwewe ebitiibwa timing ye yamukubye yabyogeredde mu time enfu yayogedde ati obutasoma omuntu atasoma amalaga bamuka omuntu atasoma bachamuka kuba ina following ku internet bachamuka nira bitanti n'abantu bamuwulira kino kimukosa tekimukosa Eddie mbuga kino kimukosa tekimukosa kiri ebintu bibiri ayinza okubeera yabadde abaze nga badde takyayogerwako kati tumuwogerako otyo nga yafunyemu ekyokubiri ayisiddwa kwegamba obuziina bwe kati abantu respect gye babadde bamuwa nze soogerangako bigambo biro ku mbuga kati n'abalala tuyinza okuba tulinga 10 tulinga 2 abangoberera n'abagoberera abalala bagenda kutegeera nti Sikembuga is just a fool Anai. Omanye kiri Uganda kiri bwe kiti bwana Faruku. Tulowooza omuntu alina ssente tabeera mu ssiru. Kiri Uganda. Bwe kiri. Waliwo abantu bangi balina ssente naye nga basiru. Omugaga tabeera mu ssiru. Kati oyinza okugamba abantu nti no si papa mugezi. Anai. Oyinza okera ku makya n'ogamba abantu nti Brian White mugezi. Oyinza okera ku makya n'ogamba abantu nti Sikembuga mugezi. Aba yazifuna ate wabasi mugezi. Anti kati sente size zitegeeza nti bugezi. Ene Bulaya kugambe nti wane Sweden tebabala sente. Wane Sweden babala kukola kintu in its right time. In a right way. Kugambe nti Sikembuga senga yabadde mugezi teyandikoze statement nti fa abasiraamu. Kati Eddie nga tumaliriza njagala tulabe abayimbi b'NRM gye bali eri neno ekintu kikwajja okiraba oti eyo oba temunnabifuna ebifo eno akalulu temunnakategeera tata nze ndi up to date nnyo ngoberera nnyo ensi kampu yoli mu kampu kiggwe ennaku zino nakulaba luli olinga ali mu nuupu oli mu kampu ky'ennaku zino nze sawa zino ndi mu kampu ya Bobi Wine wavaayo eri navaayo ng'omuntu omulala yenna bwanyiiga ng'alina tabadde tweeted fairly ng'omuntu omulala nze nanyiiga ate kiki anti ekyanyiiza biri ebintu bisatu omanyi nze ndi open Faruku lwaki nze mpagira ng'abalala balya n'otunuulira bakusaasira babebe kkulu baani bava emmotoka za miliyoni 5 nze sirina musaayinga gwabwe otyo yes kankiveemu ngende mpagira omunaku munnange kuba Bobi Wine munaku tumanye nti no ffenna abanaku tusiiba njala ffenna tukaaba kyekimu naye sijja kuwagira ng'obalala bagaggawala nnyo ate nga nze sirina kyenfuna kyokka ng'ate mbasinga oluusi following ekyo kugamba ekyo kyanyiiza nengamba owaayi kangende eriwo omunaku so NRM wagita NRM nagita olw'okubanga balina be bawa ssente balina be bakolera ebirungi abalala tebatukolera ekitegeeza mu NRM abantu tebakola lofiti bakolera ssente nedda nze okuva edda ndi wa NRM era nali ngikolera mu lofiti naye okuva lwe nalaba nga batandise okusosolamu ne bayita gundi jangu ne bamuwa 15 gundi jangu ne bamugulira emmotoka ya 2 gundi ne ngamba balonda bamu okay kangende eno gye batutwitinga nga ffenna tuli kyenkanyi anti oyinza okuba waddusa ate mu tayimu embi ey'akalulu we bagabira ssente ate n'oddukayo anti wuliriza muganda wange sijja kulinda kumala kukonziba
nze ntegeererawo embeera ne mmanya nti wano tewali kyakulya nodduka abalya kabalye naye nze kampagire mwavu munnange munaku munnange enjala etuluma kyekimu ebiruma Bobi Wine bye binnuma naye ate ebinnuma nga ndi mu NRM si bye biruma kusaasira si bye biruma simanyi ba Big Eye si bye biruma simanyi ba Michael ba Bebe Kulu kuba bo balya nze enjala ennuma njayuuya ekintu ekiraba otya kampu yeno ba Bebe Kulu gye bali eno eri omusajja gyali kiri kitya ekyamazima kiri nti nze omanyi ndi fair ekintu kino nze nkyagadde ba Bebe Kulu kabakube ekyabwe n'abayimbi abawagira Bobi Wine bakube ekyabwe waleme kubeerawo kulwanagana kubanga tekikkirize kwegamba si kyangu okubeera nti abantu bonna babeera ku sayidi y'emu era nze kino kintu nkyagala bulungi kitambule bwe kiti yes kati kiri balance ti buli muntu ali ku sayidi ye abakolera obwerere ba Edi Mizaya gye tuli wa Bobi Wine n'abakolera ssente ba Bebe Kulu gye bali ba Muzeeyi Sima amaanyi gali gatya of course nze buli muntu akubira sayidi ye amaanyi nze ndaba geekubidde wange gye mpagire wa Bobi Wine minzaani yeekubidde Robert ewa Kyagulanyi Sentamu Robert ate nekkako ng'ali namba 5 bannayuganda temwerabira ali namba 5 bannaye nga mwanyiize nnyo muganda wange we balabanga waliwo manvuuli bamanya wali Bobi Wine Bebe Kulu wamuvuddemu ennimi zaawe badde kyali wa Bebe Kulu Bebe Kulu kyali wange nakati naye namuvaamu mu mbeera eno olw'okuba mukodo esikolagana n'abakodo Bebe Kulu muyinza okuba mukyayisa bukyayisa bantu ng'omusajja Bebe Kulu kyemumanyiiko si mukodo nze nabeera naye namulwanirira entalo okumala emyaka 10 teyampayo wadde akacupa ka soda oleka olimba Edi ate nno si wakuba nti ndi mwavu Faruku wabula okwata n'ogamba muno n'omugamba naye muganda we tukoze tutya wakiri neŋŋanda bugaanyi oba ontegedde bulungi nze kati nkugambye nti Balamu yampa n'endya naye teyakwata nampa nga nze wabula yakwata kaakutte n'osindikira maama wange kati be abasajja abagaba ne Bebe Kulu kwegamba Bebe Kulu mufuta nnyo mukodo muzibu sisobola kukolagana na muntu mukodo Mukama Katonda Edi tumalirize abayimbi bagamba babate ng'ogamba otya abayimbi oluyimba nti batute simanyi Muzeeyi tute nsaba Mukama Katonda ansonyiwe bagenda kuntegeera bubi ekyamazima Faruku basiru emirundi 10 ate batya tosobola kuvaayo n'oyimba oluyimba nti no ne muyayana nti Muzeeyi tute nga Bobi Wine amaze emyaka 3 tayimba temumulwanirirangako ye si muyimbi temusobola kuvaayo ne muyimba oluyimba Muzeeyi tute ng'abaana essaawa zino tebasoma abaana batudde bali badde bayimbi oluyimba nga basabira President Museveni Muzeeyi ate Uganda yonna badde ku mirimu ne waliwo abasomesa abaana abatudde waka bo tebakola ne babayimbi beefaako bokka nti Muzeeyi tute tukole ate nga abasomesa batudde waka abamabaala batudde waka oba ontegeera bulungi nkiwulira tukkate bo ne bavayo ne beerwanirirako bokka njagala oli aveeyo omuyimbi eyagamba nti yalwanirirako kuba poliisi babasasula omusaala mutono abasawo nga beekalakaasa ani yali avuddeyo balwanirira abasomesa tebabasasula musaala ani yali avuddeyo balwanirira Edi wali muyimbi Edi ebintu by'abayimbi obimanyi lwaki abasajja obakuba bukubi ate anti kubanga bakoze ebyo kisiru balivuddeyo ne bagamba nti nno Muzeeyi tukusaba ote Uganda yonna tudde ku mirimu naye tufa naye ne baterwanako bokka anti bagamba Muzeeyi yataaka Edi n'ata ababoda n'aba taxi bo baza gwaki ate abasomesa abatudde waka abatasomesa ate abaana abatudde waka abatasoma ate abakola mu amabaala bagasibye ba DJ tebakola bosi bantu nabo mubalwanirire atyo oba ontegeera bulungi Faruku kibi nnyo okwerwanako wekka kirungi okulwanirira ensi
abayimbi ba Uganda befula abakabi abayimbi ba Uganda tebaziikirako bannaabwe abayimbi ba Uganda babalowooza nti tebafuna kizibu kyokka bo bwe bafuna ekizibu baagala nnyo okubayamba kati bavudde ne bayimba oluyimba simanyi muzeeyi tute nga baagala Uganda yonna tuveeyo tubeegatteko nti tutwambuze eddoboozi lyabwe tetujja kulitambuza kubanga nabo beefaako bokka Bobi Wine naye muntu tebavaayo kumulwanirira mbu simanyi bejje mu bujja simanyi bejje mu bunya simanyi benunule bekubeko enfuufu abasuubuzi babaggalira ebizimbe abananyini bizimbe baggala bizinesi z'abantu abatembeyi babagoba ku makubo abantu bonna baakosebwa abasomesa bali obuuza ngoyo z'abantu ku byalo naye bo ne bagamba mbu batuweeyo entandikwa simanyi tuli bategesi ba bivvulu simanyi ffe tuli bayimbi oba kitegeera bavundu nnyo those guys are total fools era mu luyimba olwo nina abantu bange abannumye be nalabye mu luyimba baliwa nalabyemu omusajja gwe bayita Misa Kisemakula gwempa ekitiibwa ennyo ate mukwano gwange nnyo bannange Misa kyononsonyiwa bagamba omulyamamba ab'omu wakoze ekintu ekyekisiru nawe nenkutwaliramu nti iwe ffuulu naye nga gwokimanyi nkijja ku bulumi okukuyita effuulu okuvuma nti oli musiru nemdaba mukyali wange nnyo naye ye musiru naturally sekyewa otyo oyo ye musiru naturally kati abo bo abasigadde bo be bamanyi ne bebayimba naye abo ababiri so bakoze kikyamu bo beefaako bokka baagala nnyo ssente bandibadde bayimbye oluyimba nti muzeeyi tute buli muyimbi n'ayimba ng'akubiriza ggwanga lyonna oba omuyimbi omu n'ayimba ku basawo omuyimbi omu n'ayimba ku basomesa omuyimbi omu n'ayimba ku baana abatasoma omuyimbi omu n'ayimba ku b'ebbaala ne kibeera balanced naye beefuddeko bokka buli muntu buli omu obedda ajja nti muzeeyi tuzaala naffe abaana nze okuyimba yakeedi yange byakisiru ate olwo abasomesa bo bayimbe ki abatalina ddoboozi obaana abato abatasoma abazadde bali bakasasula school fees nabonga tebavangayo kugamba nti muzeeyi tuwe compensation President Museveni yaleeta corona balyoke baveewa twasabye so olinga ngamba nti abayimbi basusse omululu bagira nnyo tebasusse mululu wabula abayimbi bafu nnyo abayimbi basiru emirundi 100 era tetujja kubeegattako era njagala President Museveni mwegayira nga ndi ku mavivi abayimbi aleme kubata paka mu next year nga tumaze okulonda balyoke bakakasa nti ne Bobi Wine muntu tutunule ku babodaboda babeereddewo ababodaboda babeereddewo abasomesa babeereddewo abaana abasoma babeereddewo abasawo babeereddewo abatembeeyi omuyimbi alina omusaayi mumyufu ng'ogwange era ng'ogugwo munnamawulire kitegeeza ekikwata ku muyimbi kyekikwata ku munnamawulire kyekikwata ku Eddie Mizaya n'omutembeeyi kuba ffenna tussa oxygeni abo abayimbi tekuliiko n'omu apamagolodi bonna bagenda mu toyireti nga nze era nga bagenda mu toyireti nga wa bodaboda ekizibu ekirina okubeera mu Uganda kirina kukwata ku ffenna so si kubbo bokka era olwo oluyimba nkubulira amazima bayimbe bulungi oluyimba lunyuma okuwuliriza oluyimba lulimu amakulu but it is stupid era senga nze mbadde ndi ku TV nga nkola ne ku radio Uganda sandi lukubye it is total stupid kubanga lulimu segregation ya kika kya waggulu nnyo idea ya Suno yagala jigira Suno omulangira OS project ye Suno yasiko walinze omanyize ndiriyo era Suno omulangira mu kintu kino muwa 10 ku 10 si kyangu okukuŋŋaanya abayimbi ate naddala abayimbi abayita abalina amannya n'obagatta ne ba upcoming awo Suno yakoze bulungi nnyo era Suno yawandiise n'oluyimba yaluwandiise bulungi naye ensobi gye yakoze obutateekamu concept erwanirira bannayuganda bonna yabadde nga yeefaako yekka famire ye yokka nti ayagala neiba afe kuba Suno waasula ayinza okubeera nga neiba we musomesa takola ayinza okuba nga neiba we musuubuzi konteyina ye bagikutte ayinza okuba nga neiba we wa bodaboda etamulwaniridde yerwaniriddeko yekka omanyi Faruku waliwo enjogera egamba ate nga kyekituufu
bw'oba oyagala okugaggawala gaggawaza ne neighbour kubanga bona ogula emmotoka ennungi neighbour nga ali bubi nnyo ajja gitega emisumaali naye bw'anaabeera nga ali happy mwenna mujja kwegatta okulongoosa ekkuba emmotoka zammwe bwe zinaayita kati abayimbi abo sente bazijja mu bantu bannayuganda be batalwaniridde kati bwe banaategeka ebivulu bani abanajjamu nga te bannayuganda tebabalwaniridde abasomesa baabo ababodaboda baabo abasuubuzi baabo abantu abamabaala tebakola mwe bajanalisiti baabasalako ku mirimu bangi nnyo tebakola bajanalisiti kati bo tebabalwaniridde kyokka mwe mubakola mwe mutambuza ebintu byabwe mwe mubajjako zi interview. Okay. Those people are fools. Tuleme kwekoza Faruku. They are silly. Reyanzo nyo. Nemmaliriza ngamba kojja Isima. Small access. Mugambe ekintu kimu nti yebale kulaba musana. Bulaya yali amulemye, Bulaya yamwokya. Waliwo abantu abalina emizimu nga girina kubeera Uganda, tegirina kubeera mu bantu bategeerekeka. Baliwa. Taina emizimu gye tegimukkiriza kubeera mu bazungu. Isima. Abazungu be bakola buli kimu kye tukozesa mu bulamu bw'ensi. Kati emizimu gya Isima girina kubeera eyo. Isima wange lwaki omulumbawo otyo? Isima kyali wange naye nga mubuulira mazima naye nga bw'atera okumbuulira amazima. Kati gano ge mazima ge mubuulira. Okay. Omutegedde bulungi. Kutegedde. Mpozi n'omusajja gwe bayitaka ye. Alekerawo okwasama. Alekerawo okwasama. Ate. Ayasama ekiyitiridde. Mpozi wagamba gwe kabaka wa internet. Nina okubabuulirira. Obabuulirira ng'ani? Nze nga pioneer taata waabwe. Ku internet. Mu information. Nti mwamika ye nkwegayiridde taata wange muvubuka gw'oli musajja mugezi kendeezaamu mu byeyosama ebintu byo bizimbe bibeere nga birina bode kwe bitambulira. Oleme kwefuula nti ate leero oyogera ku kino simanyi oyogera ku kiri teriyo muntu ali all round mu nsi yonna. Kaya ali orova ali versatile. Taliyo muntu ali versatile. Omuntu ate kubeera nga alina kyali. Okay. Otegedde bulungi. Kayo muwa magezi ki? Amagezi ge muwa aconcentrate ngata ndiko kwogera ebintu amanye nti noli abantu abagezi ngaba Eddie Mizaya abamufollowinga. Kale Eddie. Nengamba ne Bebe Kulu. Namulabye ng'akoze statement ku Ronald Mayinja. Ronald Mayinja, I mean Bebe Kulu oli descent za President Museveni okumala emyaka President gy'amaze ku bufuzi. Tolina muntu n'omu gwali otuttewa President Museveni. Otyo? President Museveni si taata wo. President Museveni taata wa ggwanga. Otyo? Leka Ronald Mayinja ke yagenze mu NRM naye afune kaafuna. Kuba ssente President Museveni zawadde Mayinja si za nnyoko. Omusajja naye kaafuna kuba President Museveni aliwo kuyamba nsi yonna ya Uganda. So si Bebe Kulu yekka. Nera nengamba ne Catherine kusaasira ebyo bye bawala na Jennifer Furufiga bya kisiru. Jennifer Furufiga naye kaafuna. President Museveni aliwo kwe kabalinga luzi. Bagambe Jennifer aina COVID kyava tebamututte gundi. Ani amukubye ekikono. Be bamanyi naye nga buli muntu yenna agenda kuluza asenaawo n'ennyonta awona okufa. Catherine kusaasira mujjewo omutima omufu. Jennifer Furufiga mumuleka afune kaafuna kubanga President Museveni president wa ggwanga ddamba. Naye gwe Bebe Kulu ne Jennifer Furufiga bwe munalowooza nti President Museveni mwe mumutegeerera president buli muyimbi mwe mumutegeerera mugende mutegeerere abaana bamwe be muzaala. Bebe Kulu ne kusaasira balina emitima egy'obutaagaliza. Kacyanga bagende wa President Museveni tebatwalangayo wadde omulema. Nalabye omwana omulema ng'agamba yakubira kusaasira essimu kusaasira n'amwekweka. Wekweka otya omulema gwe kusaasira okumutwala wa President Museveni. President Museveni kitaawo nti yabadde agenda kukwata ssente z'ekikazi weeyo. Ekyo emitima egy'obutaagaliza mifu.
Annayi. Obontegeera Faruku. Nkutegeera. Nsaba bannange abantu abatuukira President Museveni bakkiriza abantu abalala bamutuukirireko kuba President Museveni ye president w'eggwanga lyonna. Okay. Neyanza nnyo Eddie. Kusaasira yekka. Rita Mundabire. Rita ali wano agenda ali mu kuntegekera breakfast. Eddie. Anti Faruku. Bw'owasa omukazi omulungi nga yasoma ayina kukyusa kwegamba you have to enjoy. So kati oli mu time ya kuenjoyinga? Nze ndi mu time ya makungula muganda wange. Siringa bakojja Isima awoza nti nkyanoonyo oli ku myaka nkaaga onoonyo oli musiru. Rita Mundabire bye. Kale muganda wange. Gale. Neka ntumireko ssebo. Otumira ataani? Ntumira Jadeni mutabani wange. Nentumira ne ku Birima muwala wange. Okay. Nentumira ne ku abanzalira omukyala abali e Masaka ekijja bwemi. Nentumira ne ku mama wange Alice Nakakanda alimitiyana. Amina. Nentumira ne ku Straka Baby. Agamba kiyaddawa. Muli naye Sweden. Mama wange Kampala jali e Kampala. Straka yaddawa. Straka jali e Kampala omwagala sebo. Mwagala. Okay, kangenda kuweleza simu ye taata. Munoonyeeko. Kale ngenda kuwa simu ye taata. Kale mubeere bulungi. Neyanziza.